okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mwagalwa nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga ne leero abukeesezza nga tuli balamu. Tumwebaza olw'obugabirizi bw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebirala ebirungi byatukoledde. Erinnya lye Mukama waffe liweebwa ekitiibwa. Nze Isaac Walugembe akubuuzaako omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva mu kkanisa ya Seventh Day Adventist Church Manyangwa mu Gayaza District. Era njagala okwaniriza butereevu ku programu yaffe eno eya ensulo ey'enkya ku 3ABN Television. Mukama atuwe ekiseera ekirungi olw'okuyiga. Nsaba tuyimbere wamu oluyimba luno olwa namba 71 tukomewo n'ekyokuyiga kya leero. Nkukulisaayo ate mu kutendereza okwo nsaba Mukama atuwe ekiseera ekirungi nga tuyiga. Ekyokuyiga kya leero nkitaddeko omutwe ogugamba okuva mu kukyawa okudda mu kwagala. Ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti okuva mu kukyawa okudda mu kwagala. Onyira okujjukira lugamba temwewuunyanga abooluganda ensi bwe bakyawanga. Ffe tumanyi nga twava mu kufa ne tuyingira mu bulamu, kubanga twagala abooluganda. Atayagala abeera mu kufa. Ekyo kivudde mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya 3 onyolwe 13 era ne 14. Gwe obadde okimanyi nti okwagala ddagala, ate okwagala kukuuma abantu nga balamu. Okwagala kuwa obulamu, atalina kwagala atambulira mu kufa. Gwe kyobadde okimanyi, wali okirowoozezzaako kyo? Katusome ng'omuwandiisi wannyonnyola agamba, embeera esingayo okukwasa ennaku mu bulamu bw'Abakristaayo yeerabikira mu kusosola okw'eddiini. Abakristaayo be bantu abatasuubirwa kubeera mu kusosola. Be bantu abatasuubirwa kubeera ng'ali awo asosola. Naye ssebo abantu basosola. Ne basosola mu bika, ne basosola mu nnimi, ne basosola mu ki, ne mu ddiini. Okuyita mu byafaayo by'ekkanisa, okukyawa n'okuyigganya bikoze nnyo omuziziko ogw'amazima eri abantu ba Katonda. Okukyawa, okuyigganya bireese nnyo era ne bikola omuziziko eri abantu ba Katonda. Okimanyi nga waliwo abantu abafulumya ekkanisa eno olw'okusosolebwa n'okukyayibwa. Waliwo bangi abandiyingidde ekkanisa eno naye bwe batunuulira embeera z'Abakristaayo, bwe batunuulira obusosoze n'ettima n'enge ebiri mu Bakristaayo, bangi ebyo ne bibafuukira omuziziko eri obulokozi bwabwe. Bizibu. Bizibu. Watandiseewo ebigambo ebisosola mu ddiini ennaku zino ebirabikira mu bifaananyi eby'enjawulo. Wabula Yesu yalagira nti bw'aliba anaatera okudda, yalangirira nti bw'aliba anaatera okudda mu kitiibwa kye era ne mu bukulu bwe, ensi eriddayo mu mulembe ogw'obwannakyemalira. Lwe balibawaayo mmwe mubonyeebonyezebwe, balibatta, nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Kubanga mu biro ebyo walibaawo ekibonyoobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo
okutuusa leero, era tekiribaawo nate ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandirokose na buli alina omubiri. Naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako. Nga Mukama waffe yeebazibwe. Ensi erangirirwa era neetegeezebwa nti yali yakubeera nzibu ddala. Kyendabye nti kino kirimu n'enkomerero. Bino birimu n'enkomerero. Abantu okwekyawa, abantu okwesosola, abantu okwefuula ne bafuuka ebyetere, abantu okutambula ng'abatalina ssuubi, kirimu enkomerero. Kirimu enkomerero. Kubanga Yesu yalangirira n'ayogera n'agamba bannange nti bino biribaawo mu biseera eby'enkomerero. Bali bakyawa, bali batta, bali bayigganya. Walibeerawo okubonaabona okutabangawo bukasookedde ensi ebaawo. Naye mbu kyandibadde waasi nnyo. Era singa okubonaabona okwo tekwateekebwako kkomo, tewali n'omu ku ffe yandirokose. Naye Katonda waffe yeebazibwe nnyo, kubanga olw'abalonde be, olw'abantu be, olw'okufuba kwe, olw'okwagala kwe, olw'abantu abatono baalinamu obwesige, okubonaabona kuno kwasalibwako. Twandibadde wa? Ensi yandibadde etya? Nga twandisobeddwa? Naye Mukama waffe yeebazibwe, kubanga olwalabanga byonna ebyo byakubaawo nga n'okukkiriza kw'abangi kugenda kubula, n'abamu ng'essuubi lyakukendeerera ddala, n'asalawo akendeeze ku ekyo. Agamba nti singa teyakendeeza ku ekyo, tewali n'omu ku ffe yandirokose. Obukyayi, ettima, engeri zonna ezitawesa Katonda kitiibwa zisusse mu mulembe guno, zeeyongedde. Naye tuyinza kukola magezi ki okuva mu kwagala, okuva mu kukyawa okudda mu kwagala? Agamba nti kyokka mu mbeera ezifaananako ng'ezo, Mukama yasuubiza nti laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Singa mbadde nsobola okuwulira nandikuwulidde ng'ogamba nti amiina. Kubanga newankubadde okusoomoozebwa bwe kuli, newankubadde ensi etukyaye, newankubadde abantu mikwano gyaffe tebatulabawo, newankubadde ng'ensi erabika ng'etalina makulu, njagala okutegeeza nti Kristo agambye laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo, ennaku zonna. Ago nno mawulire malungi, nze gampa essanyu, kubanga gwe ne bw'ononkyawa, Kristo wange ali wamu nange. Nze ne bwe nnaakwogerera, nze ne bwe nnaakulaba ng'ekisasiro, eyagamba nti ali wamu naawe okutuusa ennaku zonna n'emirembe gino lwe giriggwaawo, ebisuubizo bye bya bwesigwa era bya mazima, ekyo tagenda kukimenyawo. Laba Kristo waffe ali wamu naffe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Wandinywezezza essuubi eyo. Okimanyi nga waliwo abantu abaasuulibwawo ng'abafamire baakuvaako, tebaagala na kumanya olw'okubanga wakkiriza Kristo wo. Abantu abaluvu, abantu abeerowoozaako, abantu abeeyagaliza bokka,
abantu abalina ebiruubirirwa ebyenjawulo nga naye byakwekkusa be bali mu kkubo lyo. Naye Kristo asigala agamba bonna nga weebali, bonna nga bagenze, nze sirivaawo okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Njagala okutegeeza mwannyinaze, njagala okutegeeza muganda wange, teweetuga, teweeyimbamu muguwa. Teweewa butwa. Katonda waali wamu naawe n'emirembe gino okutuusa lwe giriggwaawo. Obanga teginnaggwaawo, Katonda ali wamu naawe. Agamba olwaleero eŋŋambo z'okuyigganya zirabika ng'ezitakkirizika. Lwaki? Ekyokuddamu si kyekyo ekisinga okusanyusa. Lwaki? Okuyigganya kulabika ng'okwebasa otulo otungi. Lwaki okuyigganya kulabise ng'okwebasa otulo otungi? Wano nno waliwo ensonga ye n'agamba nti ekkanisa yeekutte ku ddaala ly'ensi. Ekyo kye kiziyizza okuyigganya okusituka. Olw'okubanga ekkanisa yeetabye n'ensi, ennaku zino abantu abali enguzi be bali mu kkanisa. Agirira mu ofiisi za gavumenti naye ng'ate mu kkanisa mwawangaalira. Ensi eri enguzi n'ekkanisa eri enguzi. Abantu benda, abantu b'ensi benda, n'ab'ekkanisa benda. Olugambo luli mu nsi lutokomoka ne mu kkanisa lutokomoka. Kwegamba ekkanisa yeetabudde n'ensi enjawulo tewali. Bayibuli kyeva egamba nti ensi eyinza okukyawa ekyayo. Teyinza kukyawa kyayo. Omuntu omu yagamba bannange mbu sitaani yali ngaawo nga yeebase. Oli n'amubuuza naye sitaani kiki nga weebase kumpi n'ekkanisa awo? Mbu yali kumpi n'ekkanisa nga yeebase. Sitaani n'amugamba ate oba nange kanneebake kubanga ate oba abali mu kkanisa nabo beebase. Kati nze mba mwenkanya okugugumula n'okulwana n'abeebase. Kakati ssebo naawe nnyabo njagala okutegeeza nti olw'okuba ensi yeetabudde n'ekkanisa ng'enjawulo tewakyali, kyova olaba ensi eringa eyeebase tekyayigganya kubanga abantu n'ab'ekkanisa balabisenga abakola ensi byeyagala. Kati ekuyigganyiza eki nga naawe okola byeyagala? Tesobola of course. Naye kye njagala okutegeeza muganda wange naawe mwannyinaze, okutuusa nga tweyawudde ku nsi ne tukola Katonda by'ayagala, ensi n'etandika okulaba nga tetujjagifaanana, okuyigganyizibwa okwo kujja kubeerawo. Waliwo agamba musumba bagira sitwagala batuyigganye katugira tufaanana ensi. Naye n'okuyigganyizibwa okwo okutuusa nga kubaddewo tetujja tuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Olw'ekyo tuyina okusinziira okukola Katonda by'ayagala, kubanga tetujja kukola Katonda by'ayagala ensi n'esigala nga nsirifu. Ekyo 100% kifu. Teriiyo mu Kristaayo agenda kutambula nga Katonda bw'ayagala. N'olekayo okubba, n'olekayo obwenzi, n'olekayo okulya enguzi, n'olekayo okusaasaanya ebintu ebyobuseegu, okusamira n'ebirala n'obirekayo, ensi n'esigala ng'esirise, tekisoboka. Gwe genda okigezeeko. Eyo ku kampuni gy'okolera, mu ofiisi z'okoleramu, ne banno b'okola nabo, genda okigezeeko bagambe nti nze olw'obuyinza obumpeereddwa nga CEO, olw'obuyinza obumpeereddwa nga deputaani, kaakati nze ngobye wano okulya enguzi, naddala mu bitongole ebirya enguzi. Gwe ng'omu Advent, Omukristaayo, va wano ogambe nti kino sijja kikola.
obanga abantu bano balina kye baagala okuyisaawo naye nga kirimu okufuna ku ssente balye bakute bafune ebigendererwa byabwe ebikontana n'ekya Katonda, yimirira mu kkubo lyabwe ojja kulaba. Anti bakutenda obwa Advent, bakutenda obu Seventh Day. Genda oyimirire mu kkubo ly'abaagala okulya enguzi oba esimbemu bwoti. Genda oyimirire mu kkubo ly'abasimbiyewo okufuna emirimu egy'enjawulo mu lukujjukujju, okufuna ensimbi mu lukujjukujju. Weesimbe mu kkubo ly'abo abaagala okunyagulula mu lukujjukujju, mbuga oleeta eddiini, olabe kye banaakukola. Naye bw'onakkaanya nabo tebajja mwattu kuleekaanira, bajja kukusembeza ne ku munyago gwe banaafuna bakoleko bakuweeko ku gaapu. Ekitegeeza nti ensi buli gye tweyongera okugyesibako n'okuginywereramu etusembeza etwagala kubanga tuba tukkaanya nayo. Naye bwe tunaavaayo ne tuyimirira ku mazima g'ekigambo kya Katonda ne tuwakanya ensi byeyogera, ensi ejja kutukyawa. Agamba enzikiriza y'eddiini ey'ennaku mu nnaku zino si nnongoofu era si ntukuvu ng'okukkiriza kw'Abakristaayo bwe kwali mu nnaku za Kristo n'abatume. Naye kizze wa mwoyo ogwagala okutabagana n'ekibi n'obutassaayo nnyo mwoyo ku mazima g'ekigambo kya Katonda n'okutya Katonda kutono nnyo mu kkanisa. Ensi kyevudde erabika ng'eyagala Obukristaayo. Ensi kyevudde erabika ng'eyagala Obukristaayo kubanga tuli mu yo tuvuluuja. Twekobaanidde mu nsi. Ekimu ku bibi ebigenda okutusikiriza, ekimu ku bibi ebigenda okututuusizaako enkomerero y'ensi eno nga tetutegedde, twekkiriranyiza n'ensi. Ekigambo kya Katonda tukisudde mu guluka. Tetukyayagala kufaayo, tetumanyi. Naye Katonda teyekkiriranya. Agamba kawabeewo okuzza obujja okukkiriza n'okuzza obujja amaanyi g'ekkanisa eyasooka n'omwoyo ogw'okuyigganya nagwo teguuleme kusituka n'omuliro gw'okuyigganya gunaakoleera. Bwe tunaddayo ku nnono z'ekkanisa eyasooka, abasajja abo baabakulula ku nguudo z'ebibuga ne babasala emisumeeni ne babakuba ennyondo n'emisumaali ne babagabula empologoma n'embwa ne zibalya kubanga okukkiriza kwabwe kwali kukontanira ddala n'ensi. Ng'ekigambo kya Katonda kye kifuga okukkiriza kwabwe, nga tebayinza kwekkiriranya ku nsi, kye baava bayigganyizibwa ne Yesu Kristo yennyini. Okwawukana n'ensi kye kyamukomereza ku musaalaba. Kiki ky'oyawukanye nakyo mu nsi? Kiki ky'oyawukanye nayo mu nsi? Musajja gwe okolera mu kitongole ky'abamasannyalaze, umeme. Naye bawumeme bamanyiddwa mu kuwemula. Kiki ky'oyawukanye n'abawemuzi abo? Musajja gwe okola mu poliisi. Naye abapoliisi oluusi bamanyiddwa mu kunyagulula n'okusaba essente n'okuyiikiriza mu bitabakwatako. Oli mu Kristaayo, oli mu Advent. Kiki ky'oyawukanye ku bantu bwe batyo? Owooza ensi ereese emirembe, gavumenti etuwadde emirembe munnange mu kusinza, tukyasinza biki? Naye okutuusa nga twawukanye ku gavumenti, ne twawukana ku mirimu gye tukola, ne twawukana ku bintu bye tukola, si kwawukana mu ngeri ya bujeemu, naye ku kwawukana ku ngeri ekwotaana n'okukkiriza Katonda waffe. Sibatumye kujeemera gavumenti, sibatumye kuyeekera gavumenti,
sibatumye kuyeekera n'okujemera bakama bammwe ku mirimu gyammwe. Naye bwe kuba ng'okukkiriza kusomoozeddwa lwa gavumenti, okukkiriza kusomoozeddwa lw'abantu b'okola nabo, waakiri okuzikirira, waakiri okufiirwa emirimu, waakiri okuva mu gavumenti, naye onyweza okukkiriza kwo. Okutuusa nga twawukanidde ddala ku ndowooza y'ensi ne tulowooza nga Katonda waffe bw'ayagala. Bwe tunaayimirira mu mazima, ensi ejja recognizinga. Bwe tunaayimirira nga tunywedde mu kukkiriza, ensi ejja kutukyawa lwa kukkiriza. Ensi tekukyawa lwa mputtu, ensi tekukyawa lwa bubbi bwo, ensi tekukyawa lwa bwenzi, ensi tekukyawa lwa bikolwa byo ebibi. Ofubanga nnyo okusiimibwa mu maaso ga Mukama. Ensi ne bw'eneekukyawa, ng'ekukyawa lwa kubeera na nkolagana yo nnungi ne Katonda wo, ekyo kikumalenga. Njagala kumaliriza. Agamba, okwagala okw'amazima kuzuukusa obukyayi eri obutatya Katonda. Yesu ayagala okwagala kwa Katonda mu bulamu bwe n'alwanyisa. Yalaga okwagala kwa Katonda mu bulamu bwe n'alwanyisa obukyayi ng'akozesa okwagala. Bwe tugoberera ekyokulabirako kye, tuva mu mbeera ey'okusaalirwa omusango ne mu bulamu obusaanawo, kubanga omuntu yenna atayagala abeera mu kufa. Agamba nti okwagala kulina omuwendo munene omuyinza okubaamu n'okukyayibwa, okusosolwa n'okuyiganyizibwa. Kyokka obutakikola kireetawo okufa. Londawo leero ekkubo ery'obulamu n'okwagala. Bwe tunaayagala Katonda n'omutima gwaffe gwonna, okwagala okutuukiridde mu maaso ga Mukama kuleeta obukyayi, kubanga bajja kukukyawa. Kuleeta okuyiganyizibwa, kuleeta okuliibwamu enkwe. Okwagala okwa Katonda okutaliiko kkomo, okwagala okwa Katonda okutaliimu bukuusa kuleeta enkwe, kuleeta okukyayibwa, kuleeta okuyiganyizibwa, kuleeta ebyo byonna. Naye ate bw'otayagala, n'otayagala Katonda wo, n'otayagala nga Katonda bw'ayagala, ate okwo kuleeta okufa. Olw'ekyo tusaanidde okusalawo n'amagezi. Twagale Katonda n'obulamu bwaffe bwonna. Ekintu kyonna kireme okuyimira mu kkubo lyaffe n'enkolagana yaffe ne Katonda. Kirowoozeeko okuyita mu lunaku lwa leero. Omukisa Kitaffe gwe yasuubiza abaana be, abamutya, abamuwa ekitiibwa gubeere naawe leero n'ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, okutuusa lwe tunaddamu okusinkana mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Tukweyanziza Mukama kubanga otuwadde omukisa omulala bwe tukitegedde nti tuteekeddwa okuva mu kukyawa tugende mu kwagala. Tuteekeddwa okuyimirira ku mazima g'ekigambo kyo, olwo tusobole okuyimirirawo eri enkwe z'omulabe. Ensi ne bw'eneetukyawa, ensi ne bw'eneetuyigganya, ensi ne bw'eneetumalako emirembe, naye nga tunywezezza amazima g'ekigambo kyo, tuli bawanguzi n'okukirawo. Ogambye nti tolituleka nga bamulekwa. Oli wamu naffe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Ayi Katonda, nyweza essuubi eri mu ffe. Tukwate ku mukono kubanga tuli banafu. Mu ffe tetusobola, naye omwoyo ow'amaanyi, omwoyo omutukuvu bw'anaamaamira obulamu bwaffe, tuli bawanguzi n'okukirawo. Tukweyanziza kubanga owulidde okusaba kwaffe. Tutandise wiiki eno empya, ayi Katonda. Tambula naffe mu wiiki empya gye tutandise. Teeka omukisa gwo mu mirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo, teeka omukisa gwo mu mikono gyabwe, teeka omukisa gwo mu bisibo byabwe, oteeka omukisa mu malundiro gaabwe, oteeka omukisa mu baana baabwe, oteeka omukisa mu buli kyonna kye banaakwatako n'omukono gwabwe, babeere baddembe. Ekisinga byonna Mukama kwe kutunyweza mu kukkiriza n'okuteekateeka olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Emikisa gyo Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu egisinga obulungi n'okwagala gibeere wamu naffe ffenna, kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa, abankuumire, mweraba. Amiina. So naawe weebale. Okwogera ne Katonda buli ku makya
y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.